Musiibye mutya mikwano mujje bale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kugyekuumirako era nga naawe omupya atanaba kusubscribinga nsaba subscribinga olikinge osharinge kubanga kiba kitegeeza kinene nnyo eri channel eno. Bamikwano, leero tukuleetedde omwami Pastor Aloysius Bugingo. Yayogedde bingi, yabagambyeko mwaba mwogerako bingi, ogenda kubiraba mu video yaffe era ngenda ku bangi batuusaako era nga n'omwami Pastor Kayiwa ye yabyegaanye nti teyaliyo ku mukolo era ye tabimanyi nti era baamuyita nga omukolo tegutegeeza ekyo kye boogerako. Gwali mukolo gwa pastor gw'abantu bonna kukuŋŋaana, gwali gwa just tegwali mukolo nti gwa kwanjula. Abantu nga toyina bw'omuyita si wa kika kyo si wa luganda lwo si waki n'agenda mu kooti wayanjudde. Amma weebale akakule. Abantu batuuse okuwabira bannaabwe olw'ennyumba gye baazimbye. Ewulire nga baloopa mu kooti bakusaavinge ozimba otya kanina nga bali wansi. Obitegedde. Naye okuva edda ensi bwetyo bweri wabula bwe weekwata Yesu bonna obawangula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Bawuuzuma buwuuzumi mabizi maki mabizi biwuuzuma buwuuzumi mbizi. Kati Katonda adde ku ludda lw'amabizzi aleke Bugingo. Bugingo ayogera n'abalwadde, Bugingo ayogera n'abasibe. Era amabizzi gagambye wakusibwa emyaka 35. Amabizzi gadda gagano, laba amabizzi gawano Yokaana 9 bwe yali ng'ayita. Amabizzi ga kuno gaagala bifudde. Wangi amabizzi ga kuno gaagala bifudde. Naye ekyaleeta omwana kuzuukiza ate bw'atandika omulimo tewali asobola kumuyimiriza. Bw'atandika omulimo tewali amuyimiriza. Olaba ng'omuntu ng'alina ky'otalina tofunanga akasajja ku mutima. Tozimba mutima, tologa. Toberanga buno obusajjasajja bwe tulaba obulina omutima omubi oba obukazikazi. Sanyuka buli olaba nga luwakifunye ajeewo ekikyene ennamba agikendeezezza kati gwaddako. Bwe babanga munno bagenda mukuba embaga banaagimukuba emirundi emeka? Gumu. Musanyukireko musabire egende bulungi kubanga gwaddako. Basebo ne banyabo toddangaawo na kulowooza kwetuga ng'ogamba kanveewo kanviire ensi eno. Ensi eno entabukidde ningaŋŋanze yalina emisango gy'abantu bonna. Setaani buli kyakukola kiba kijja kumuddira gwe ofuuke bujulizi. Kankusomere sitoola ogiwulire. Abantu be bato tebaagaliza kuva dda. Bakwagala oli mu mbeera mbi. Bw'oba obubi tebakuba bubi. Naye bw'ofuna bwe baba ababi. Ayayaya. Yokaana 9 njagala ofuluma omwaka ngeno information ogirina. Abamu osobola okubeerayo ng'owulira ekiri ku Bugingo n'oga nti awedde sisobola. Ono akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga. Akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga. Sajja baayimiriranga mu kkanisa mwennyini mu yeekaalu ne batabuka kubanga waliwo awonye ebbango. Bo babadde batambula bulungi bulijjo. Ye atambula akutamye bw'ati ebbango litabuse lyamufuukira ebbango yafaanana omuntu olwa nnyina. Yesu n'amugamba nti weegolole. Ne yeegolola ne bafyuminga. Kabona n'ayimirira ebiteeteeyi n'abitereeza bulungi ebiraga nti alina Katonda. Katonda waabwe abeera mu bigoye.
nagani lwaki mujja okuwona olwaleero waliwo ennaku mukaaga ez'okuwoneramu naye so si ku nnaku lwa sabbiiti. Yesu n'abagamba mubadde ki? Ani kummwe ng'endogoyi ye bwegwa mu kinnya ku sabbiiti ng'agireka n'ebeera omwo? Nga bwe mwagala endogoyi zammwe naye Katonda ayagala abantu be. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nsaba Katonda akukolerayo ekyamagero bawaabe. Nsaba Katonda akukolerayo ekyamagero banyiiziire. Nsaba Katonda akukolerayo ekyamagero baswakiire. Jesus, one thing among the many things that makes me love Jesus, he knows how to defend miracles. Kugenda nzo kukyalayo nagenda kusaba ekyantwala to pray. Omuntu yena ina asabirwa niwabanga ali condemned agenda kufa era asabirwa buli muntu yena ana access okusaba eri Katonda. Ensonga lwaki nagendayo okusabira omukisa family yaba bampita asawerekera nagenda kusabira abantu naye lwakubanga waliwo engeri gye batusabamu bagita batya ye dress code naye twayamba dress code yali yabwereere byali awo byabwereere buli omu nga aweba kwambaza wambaza nange nenga lwaki nange mbeera odd man out nange nenyambala twagenda kolaki Bujingo student wange asomera mu university ate pastor ate mukwano gwange ayinza okumpita ku kintu ng'ekyo nesigenda ate niye bamuyita buyisi ku kintu ekyo. It was a get together. It was a general get together of people abali involved in bulamu bwa Bujingo.